sesamu pika yongeza omukwano oli kimuli ekimulisa nkusaba tovamu nze ne bwe nfuna ebbuba nawe raba tolina kukikyamu obwo obulungi bonna eddiini ze gye njagala okubamu ebyo eddoboozi ly'akayindo k'ebiseera by'okwasa n'akamwenyumwenyu byonna ekyo ekikula ky'agamaso gonze buntunuulira n'olusonisoni lunkwata kusaba tonta nywera omukwano gwonnina ntoko kipimo kya tanka kusaba tonta nywera omukwano gwonnina ntoko kipimo kya tanka nkwagala ebisooka n'ebisembayo. Okay nkwaniriza webale kubanga otulaba oli ku Big Brother Uganda tanabagenda subscribing make it a point go in a comment section yolekeyo obubaka tujja batukikwasaganya mpola mu ngeri y'ekintu kisajja kikulu kale ndi n'omuyimbi amanya gomze amanya wa Drake Kali okuva mu Mpaka Records. Drake Kali tubadde tumuwulira buwulizi. That's why tusazeewo okubeera nga tetulina engeri gye tukikwasaganyamu omumanye mu ngeri ki obaddeyo bbanga ki? So fakati kuba nayingira Mpaka emyaka 8 emyezi 8 so industry sinagiguliramu nnyo kyamaanyi kubeera. Okay. Naye nga obaddemu ng'oli mu Mpaka Records. Ng'otandikidde oba mwentandikidde emabega eyo nalinayo obuyimba bwange haso nagikuwanga nga bw'obimanyira ate bayinza kujja mbuliri college naye Katonda nanyamba nengwa ku Mpaka Records omwekibenda nangwako netukolagana netwogerezeganya netuyinga netugenda profession netusayininga ebipapula kitegeeza Waikibenda ye manager Waikibenda ye mugagga wange manager manager stereo ba record label ya Mpaka Records record label mulimu Waikibenda ng'omuyimbi nembeeramu Waikibenda nga CEO nembamu Drake Kali omuyimbi so Waikibenda ng'omuyimbi alina manager we manager Jamil then waliwo Waikibenda ate omugagga atwala kyonna then wabeerawo Drake Kali omuyimbi alina manager we manager stereo so kyawukanira awo naye nga overall Waikibenda mpulidde engeri gy'olimbamu lulimba lweddo olutambula otambuddemu nga omugenzi lwaki mugira nnyo mu kifaananyi ekyo oba gwe naawe weekanze bwekanzi ng'olinga Moze kubanga waliwo abalubuuza nga bagamba naye oyo ng'ayimbanga Moze lwe Moze tannaba Moze yafa okitegeera kati nze njagamba siyimbanga ye era gwe yampuliriza wano mpulidde naye abantu baleka badde bamisinga music omuwomulwati alina fiiru eri yennyini balayika olimba lubawadde touch lw'omugenzi alina engeri gyakupata ku mwoyo kubanga olimba lukozeki kati nange olimba luno nange lwan surprises okubanga lwasoundinze eki bweru era wuliza music wange wemabega sisoundinga nga mugenzi abula engeri gye naorganizing ebigambo muno ndowooza ne instruments enakozesa ne simplicity ndowooza kyekyaleetedde abantu okugamba nti nimbangani ate kimpeera ddala amaanyi kuba I was a big fan kimpa motivation y'amaanyi kuba munnange generation yaffe yonna ezze mu bayimbi nga muzaze tebadde inspired by him ate omuyimbi omuto oŋŋanza okubanga nina oluyimba abantu bawuliriza ne bagamba nga alinga gundi tebagamba wabbye gundi alinga gundi kiba kiraga nti future gyeyimiridde. Okay, ndine Trackman nga tumaliriza tuguddeko bugwi wano speed naye nga tujja kufuna eri Kabejja sobola okubeera nga ate abantu bannyonnyola omuntu okufuna akusanga atya sokoleke ennyimba zino gozeeyiza oba gulangule nze awandika ennyimba zange Mpaka twewandikira ennyimba zaffe ne Waikibenda then tulinayo kuba Mpaka record label tulina studio tulina producer waffe tulina writer waffe then tulina naffe abayimbi tuli ba writer so wabayo artist omulala yagala tulina ne Mpaka films shootinga video so omuyimbi yenna ayagala omuwandikira oli gojjabuzinga booli na ddoboozi lyo netukubule ne style gy'oyimba tulina omuwandiisi kati awandiika n'akuwandiikira oba tosobola kwewandiikira producer n'akuba Mpaka films nekifaananyi kale sibula abatulaba abala Big Brother Uganda ate obabuli ne platforms z'okwe bakusanga abatulaba bonna amanya n'eddoboozi babita Drake Kali okuva mu Mpaka Records era nga mbadde mbasaba mugende ku YouTube subscribing ku Mpaka Records YouTube channel mulaba akayimba kange akapya ebisooka n'ebisembayo n'endala ezasooka lwalija Jasmine napanija Jasmine lwalita onanagiza waliwo zigiza waliwo ewaluma waliwo one color naye akapya bakayita ebisooka n'ebisembayo genda ku YouTube subscribe comment kayimba kalabe keweereze tuwagire Ugandan music then oba oyagala okunfuna ku other social media handles Drake Kali Music kiri DREKALI
CALI music temuli spaces Dre Kali music. That is Instagram, Facebook and Twitter. Era ate oba oyagadde okunfuna mu buntu osobola okukwasaganya enamba ya manager wange eri 0701 20 30 59. Bamuyita manager still emina jidda mugumu 0701 20 30 59. Ojja bontukako bulambalamba Dre Kali music paka. Okay, Butelevu kisembayo kiki wali okozeeko ekintu nga kiri crazy yes, nga kiri crazy nga kyo mutuufu nawe nogamba nze nkikoze oba bingi nnyo kimu ekyo bingi nnyo naye kyensinza okukola mweno kafyu natambuzaako ebigere ku lockdown nenegobako n'aba LDU ne bantwalaganya emisinde naye mbagala naye mujja kunda naye mbatwala 10 naye it was very crazy because sawa ze nafuluma otambula era zaali za kafyu naye it was an experience nayiga mukati so nakuva saa 12 oba njagala otya simu basi ate nga kitegeeza tukyali kuba muzee yagambye nnyo tukyali nnyo naye abantu babeere bagumu tetujja bawa music okay nabo balina kukyusa avenue batandika okugula music waffe batandika okusubscribing up YouTube music ye waali omulungi ajja obayamba okuyita mu kadde kano because abantu abamu music ddagala libawonya ebintu bingi stress otadde bityo so tebedaliikirira just babeere positive kino tetulimu kijja kuggwa sife tusoose. Okay, tweyanzenge tewerabira okusubscribinga kikulu nnyo nagamba kakando kakoleza kakanda akalala kana akakoleza tekalina kye kaluzinga genda osubscribinge bwomala commenting let us buy Uganda we build Uganda kituba tukozesa kiba kiyamba nnyo laba music wabana Uganda kati omwana ngoni wabavuddeyo talent ng'agijjeeyo ng'ekintu okiraba naawe akujjukiza ayina embeera zaakujjukizaamu ate ng'oyina ekintu kyobadde omissinga n'akireeta mu butuufu eddoboozi ly'ekituufu kiri nze oluyimba nasooka odduwulira naluwulira tutambula nnyo ne DJ Oliver manager wa Bikoli FM tubeera naye all the time naye namugamba mwana oyo ali nambuulira naye omwana oyo muyimbi oyo era ekituufu kiri nti nze nyina engeri gyensongasonga mu baana nali namugamba mwana oyo sooka omunoonya omwana oyo muyimbi so mbadde so surprise era yaŋŋamba nangamba nti ojja genda ku interview ne mugamba yeah that's great kubanga oluyimba lwo abantu balina taaki eyo gye bamisinga in industry bwajjukira bwati nga tewakyali agibawa kati bw'okipingirawo oluyimba lujja bulungi bawe akapera nga tumaliriza omalirize eddala ng'obasiibula nkwagala ebisooka n'ebisembayo nkwagala ebirijja n'ebiriddeko nkwagala nnyo beebi byebisingayo no yeah. Era biseera bingi nze nesunanako nzani alina faasi mu mutima gwo nkwagala nnyo beebi byebisingayo amanya n'eddoboozi Dre Kali Mpaka Records YouTube channel music eno gy'abba omufuna. I sign out.